Basebo ne banyabo mu ggwanga lya Uganda mulimu omuntu atta abantu. Wampeerereza message nti agenda kunzita nga mu kaseera katannaweza n'ennaku 3 yakatta abantu abawera 15. Basebo ne banyabo obunkenke mu State House bwamaze dde okubeera nga bubalukawo wabula nga ensonga eno eviddeko General Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba okubeera nga bano ejjaabwe ejjawonye dda. Jjukira nti gye buvuddeko twalaba mu kooti Dr. Kanokiza Besigye ng'azirika. Jjukira nti ono avunaanibwa emisango mbu egy'okulya mu nsi olukwe n'okwagala okumwamulako gavumenti ya Mwami Museveni bepo n'okubeera nga amutta. Kakati nno webukedde olunaku olwaleero ampuliriza nga ebitongole ebyenjawulo ebirwanirira eddembe ly'obuntu okwetolola ensi yonna si mu Uganda naye okwetolola ensi yonna nga bizzemu akabbadde ke kamu ke baakola wiiki ewedde okuwandiika ebbaluwa oba alipoota namutayika. Era nga wenjogerera General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba nga namutayika w'ebbaluwa eno yamaze dde okubeera nga ebatuukako. Jjukira nti eno gye bawandiise ampuliriza erimu ebintu bingi okuviira ddala ku ebyo ebyali mu kalulu oba mu kunoonya akalulu ak'obwa pulezidenti mpaka n'okutuusa kati okulinnyirira eddembe ly'obuntu okulabwako okugenda maaso munda mu ggwanga erya Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimo gwaliko munda mu ggwanga erya America kaakati nno yandibanga we yakwata wewe wennyini bannansi we baali basuubira era nga kye baalowoozaako kakati kitandikidde ddala ebitongole ebyegattira awamu okulwanyisa okulinnyirira eddembe ly'obuntu okulinnyirira eddembe lya bannamawulire okusiba abantu obutawozesebwa okubeera nga abantu bawambibwa kaakati bano beegasse wamu kuliko ebibiina ebimu lisiti gye twakuwaako gye buvuddeko abaagobwa nga twolekedde akalulu kaakati nno bano beegasse n'ebibiina ebirala ebirwanira eddembe ly'obuntu okwetolola ensi yonna zino zonna nga international organizations ze zeegasse awamu era nga ziwerera ddala 200 nga 46 kaakati nno be bawandiise ebbaluwa ez'enjawulo wabula nga bano okusinga bawandiikira ekibiina ky'amawanga amagatte kaakati nno nga ne Ssaabawandiisi kennyini akakasiza nti ebbaluwa eno yamaze dde okubeera ng'agifunako Mwami Guterres. Bino nga bitambula bwe biti General Museveni kw'ossa mutabani we General Muhoozi nga be bakulembeddwa mu bbaluwa eno era mu mukuku gw'ebbaluwa eno be bateekeddwako nga emitwe emikulu okubeera nga bakolwako. Kaakati nno bamaze okuwandiikira ekitongole ekya UN ne bbode zaayo ez'enjawulo ampuliriza kaakati bano tebakomye okwo ne bakwatako kopi ne bagisindikira African Union nga babagamba nti ensi ya Uganda yerimu bino wammanga bye bataddemu era bano tebakomye ku African Union ne bakwata kopi ne bagisindikira East African Community gunono gwe mukago ogutwala mawanga mu East Africa yonna kuno nga kuliko Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo, kaakati South Sudan, Somalia agwegamu ko mawanga agali muno ne Burundi gonna gano gawandiikiddwa kopi ne babeera nga baweereddwa okubeera nga bano batunala eriiso George okugenda okusinziira ku bigenda maaso munda mu ggwanga erya Uganda ebyali mu kalulu byonna babyogeddeko okutulugunya okuwamba n'okutta abantu byonna abasajja babikomezzawo. Kaakati no saagala weerabire nakutegeeza gye buvuddeko nti UN yatandika dde okubeera nga etunulira ensonga eno era nga Secretary General amanyikiddwa nga Guterres yava mu bigambo bye n'ategeeza bagenda kutandika okubeera nga babikula obutambi okuva kwako akaasooka nga twolekedde kampeyini eza 2026 mpaka n'essaawa zino we tuli abantu abawambibwa bepo n'abo abaatirimbulwa. Kaakati nno Mwami Kyagulanyi ku nsonga zino ze zimu azze azivumirira era azze nga azoogerako enkya n'eggulu wabula ng'ono amaloboozi ge gandibanga gekakoze alamu okuviirako abasajja bano ebitongole ebiwera ddala 246 okuvaayo kwekwata wamu nga ekitole okuwandiika ekibiina ky'amawanga amagatte bepo n'okuwandiikira African Community East African Community bepo n'omukago ogwa African Union okubasaba mu bwangu n'embiro nga n'akatali tekannasala kino kiragiro batandika okuyingira mu nsonga ez'eggwanga erya Uganda kubanga mu Uganda kirabika nga embeera eyitiridde embeera esajjuse ampuliriza ng'ennamusa etuuse ku nnyoge wabula nnyina amboozi ku nsonga zino mu maloboozi bepo ne mu bigambo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo naye avuddeyo kennyini ku nsonga zino n'azoogerako era ono yeebazizza nnyo bodies zino ez'enjawulo n'abeera ng'ateeka enninga ku UN ku nsonga eno egirambululiddwa n'okugitera ku ntebe ebeere nga egikolako bunnambiro okusitopinga n'okkomya ekigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda mbu nga kikulembera General Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba. Kaakati nno Hajati Nakalembe omukyala omusomi w'edduwa ono gwendi naye n'olunaku olwaleero kugambye nti Hajati Nakalembe embeera bw'eti ajja kusomera edduwa era mu ngeri yamu ajja kuwa ekyogo ajja kunaaza ne ku kyogo oba kwe n'ekyoto
oba kumira ekyoto osobola okubeera nga oyota wabula bino nga biri bwe biti njagala nsooke nkutwaleko mu bigambo ebyaliwoko mu kampeyini katono nnyo nkomewo nkusomera ekiwandiiko okirabe owulire ebigambo ate kankomewo. Please allow us to go and campaign before the time runs out. Please, officers, allow us to go and campaign before the time runs out. The Electoral Commission knows we are supposed to be campaigning here in Gulu City. Why are you blocking the road on us? See the thugs that are covering their faces. Look at the thugs covering their faces, guarded by the military. And the Electoral Commission is silent. The police is silent. This is not a military operation. This is a presidential campaign. We are supposed to be campaigning today in Gulu City. Kakati nno nga twakamala okubeera nga tuwulira ebigambo ebyo byali bya Mwami Kyagulanyi Ssentamu. Ono yali mu kibuga Gulu bw'atyo bwe yakolebwako effujjo abasajja abaali bambadde ebyambalo bya UPDF nga kuliko ne bakifeesi abaali batambadde byambalo wabula nga bano bonna baali beesibye ebukookolo okubeera nga bamubulookinga n'okubeera nga kwolwo tebakoma kumubulookinga emiggo gyavuga amasasi gaakubwa abantu bangi baafuna ebuvune obuyitirivu ennyo na guno gwaka bwe bakyalojja kakati no wadde bino bitambula bwe biti emisango gya Dr. Kano Kizza Besigye Kifeefe gyandibanga gyejuzukusizza ebitongole bino okulaba nga bigamba okufa n'obutanyogwa. Jjukira nti amawulire twagala byedda ku CNN ne BBC nga n'omukyala wa Dr. Kano Kizza Besigye Kifeefe amanyikiddwa nga Winnie Byanyima okusinziira munda mu ggwanga erya Switzerland ebigambo ngenda kubeera nga mbikuba butereevu nnyo onazzeemu naye n'awanda omuliro bw'akyaziddwa ku BBC bw'akyaziddwa ku mukutu ogwa BBC n'abeera nga ebigambo abyogedde wabula nga ebigambo byayogedde byonna byewuunyisiza ensi era nga wenjogerera nakugamba nti Dr. Kano Kizza Besigye Kifeefe bw'ataaviireko Mwami Museveni kuwangaala mu bukulembeze bwa ggwanga lya Uganda ono agenda kumuviirako okubeera nga oba oliawo ate obukulembeze bumuyita mu ngalo. Omwami ono Dr. Kano Kizza Besigye Kifeefe engeri gyalabisemu mu kkooti wano bwe yazirikidde kakati nno ensi we yazuukukidde negamba nti ekigenda mu maaso ampuliriza kimalawo abantu munda mu ggwanga erya Uganda. Kakati nno emboozi eno bw'okwata ekigalo n'okinyiga ku vidiyo eno oba vidiyo n'ogiwa like kitegeeza egera kutolontoka etalage ensi yonna bantu beerolereko balabe be twogerako oba oliawo bajja kakasa nti kye twayogeranga kyamaze ne kituukirira nti eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga erya Uganda kakati okulirinyirira balirinyirira kyere tewakyaliwo arrest munda mu ggwanga erya Uganda wabula abductions ze zijjuddewo enjereere era nga bw'ogenda okulaba ne mu kiwandiiko namutayika kyennyini kyengenda okubeera nga nkusomera olunaku olwaliro kakati nno obunkenke bwamaze dde okubeera nga buluma kubanga Mwami Kyagulanyi munda mu ggwanga erya Amerika ekyamutuwaalayo yategeeza agenze kubeera nga alinnya Mwami Museveni amazzi gy'agakima kakati ono yategeeza agenda kulwana okulaba nga amawanga gano agategeeza n'okugalaga obujulizi ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Uganda obuvujirizi bwe bakola mu nsimbi mu byekijaasi n'okubeera nga bano batuyambako mu ngeri endala. Mwami Kyagulanyi n'agamba bino birina okukoma bunnambiro kubanga babuweerezebwa munda mu ggwanga erya Uganda tebiyamba bannansi okuggyako okubeera nga batulugunyizibwa. Kaakati nno namutayika w'ebbaluwa oba ow'omukuku guno ampuliriza ekitongole kino oba oliawo ekimaze okubeera nga kyegattira wamu n'abantu ab'enjawulo nga bawandiise ku General Muhoozi nga boolaba awo ne General Museveni nga bano bagamba tebasobola kubeera nga batunulira embeera eno egende mu maaso nga bweri wabula ne Mwami Kyagulanyi avuddeyo nayebaza ebibiina bino nga bwe nkutegeeza nti ebibiina 246 civil society oba civil organizations ze zaavuddeyo ne ziwandiika zonna nga zeegattira mu mukago ogwa Civicus omukago guno gwa Civicus kakati mwe beegattira bwe bawandiikidde ekiwandiiko eky'omutawaana kinnamutayika nga bavumirira ebigenda mu maaso ku bantu ssekinnoomu ku bantu abagenda mu maaso okubeera nga bapoliticians batulugunyizibwa ku bantu abagenda mu maaso bannamawulire okubeera nga bano baggiddwako eddembe lyabwe ery'okuŋŋaanya amawulire nga bwe beetaaga nga bwe mwalaba omukutu gye buvuddeko ogwa NTV n'emikutu emirala gyonna egyaggyibwako nga balumiriza mbu bye baaweerezanga ku mpewo baalinga oba oliawo tebamaze kubeera nga bakulu babitunula. Kati omukago guno gwa ampuliriza gwe guvudde ne gubeera nga guwandiika namutayika w'ebbaluwa eno ng'abantu beegasse ebibiina byegasse 246 organizations oba civil societies ze zivuddeyo okuwandiikira UN mu ngeri y'emu ne African Union era mu ngeri y'emu ne East African Community bano nga babagamba nti kino kigenze wala ensi yonna etunulidde eggwanga Uganda ensi yonna ebataddeko eriiso ejjogi kyokka nga ne kkooti y'ensi yonna obujulizi yatandika dde okubeera nga ebukuŋŋaanya mujjukira bye twabagamba wano
wano mu kalulu nti mwami Kyagulanyi yatwala obujulizi buyitirivu nnyo wabula nga bino biri bwe biti byonna ebyakolwa oba ebikolebwa mu Uganda Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe nkwegayiridde njagala owulize ebigambo bino yabyogerako dda tukomewo. Nze ensiko gye nagendamu kusooka saagenda kulwanirira kubeera mukulembeze genda kulwana kuddamu n'enfuna obuyinza bwange ng'omuntu. Nze nayingira ensiko nva mu kkomera wano mu Nairo Mansion gye bankuba emigo katono nfe awo 81. So olutalo lwe twalwana was a just war. Abaluvuddemu ne balulyamu olukwe tebasaanye kujjawo ekyolutalo lwennyini nti lwali tuufu kululwana. Oba oliawo kulwanyisa mundu teyali kubo eryandituusiza ku kyetwagala kati nga bwe tukimanyi naye twali batuufu kwerwanako. Abaatusooka baali batuufu kulwana n'abazungu kwejja mu buwambe bw'abazungu kati ffe tulwana kwejja mu buwambe bw'abantu baddugavu. Bali bwejja mu buwambe bw'abazungu twejja mu buwambe bw'abaddugavu. Na luno olutalo lwennyini tetulina bukakafu ne bwe tunaalumala tewaliwo abajja kugezaako okutulyamu olukwe. Oli bw'alya mu kyemukoze olukwe tekitegeeza nti kyemukoze kibadde kikyamu. N'olwekyo tujja kusigala nga tulwana ffe tetutya kufa. We don't just sacrifice ourselves omufutalwana. Tukola kyonna ekisoboka okulaba nti tetufa. Naye tetusobola kukola ekitujja mu kulwana mu kukola kye tulina okukola. So we just don't matter ourselves. No. Kakati nno Mama Sweetzland muganda wange Kakeeto nkutumiddeko nnyo weebala emirimu gy'otuusaako engalo n'okubeera nga oyagala nnyo ensi yo okubeera nga oyagala nnyo eggwanga lyo. Kaakati ekyo bw'okikulembeza kitegeeza ojja kubeera mwoyo gwa ggwanga. Mama Sweetzland Beppo ne famire yonna taata tubatumiddeko nnyo mwebale gye mutuusako engalo n'okwongera okusaba Namutayi Kaguluddene abeere ng'omukono gwe ogw'ekisa gugolla abeere nga abantu baffe abawa obulamu ate obwo oba oliawo bwe beetaaga. So mu ngeri y'emu ampuliriza omukutu ogwa BBC kaakati guno nga bwe nkutegeezeza gwakyaziza ku mukyalo ono muka Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe. Kaakati ebigambo bingi ebyayogeddwa nakutegeezeza nti mukyala we Byanyima asinzira munda mu ggwanga erya Sweetzland kaakati ono gy'awangaalira era nga gy'abeera era nga gy'akolera emirimu gye oba oliawo mu bitongole eby'enjawulo ono nga ne mu kitongole ky'amawanga amagatte y'omu ku abo abayogerwako kubanga mwali. Kaakati nno ampuliriza omukutu gwa BBC gwasobodde okubeera nga gwokera ku Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe wabula nga bano bakyaziza omukyala wa Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe. Jjukira nti Winnie Byanyima gye buvuddeko azze avumirira ebigenda mu maaso era ono gye tuwamulabako gye buvuddeko yavaayo n'aleeta n'empapula. Empapula ezo zaali ziraga emyaka omukulu gye yazaalibwamu nga tegifaanagana na myaka ate omukulu gy'agamba nsi. Kaakati ebyo ng'obitadde ku mabbali ono ayogedde ensonga nnyingi nnyo ez'okulinyirira eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga erya Uganda ez'okukwata abantu bannabyabufuzi okubawamba obuwambi n'abo abalabikiddwako mo ampuliriza ne bammibwa okubeera nga bawoza n'abo abakkiriziddwa okujja mu kkooti okuwoza ne bammibwa beyiro. Si nsonga bali bubi nnyo, si nsonga balamu, si nsonga basaanidde okuweebwa beyiro, naye okusinziira ku bitongole ebiramuzi munda mu ggwanga erya Uganda Mwami Museveni yava n'ategeeza ensi tebagenda kuddamu kukkiriza muntu n'omu akwatiddwa ku misango egyekuusa ku by'obufuzi okuddamu okuweebwa beyiro. Kaakati nno wadde bino bitambula bwe biti era nga weebiri saagala nnyo okubeera nga nfuuka nga ggalo sajja nga nze omunze enkuba ennoga ate nze nzita ensekere. Njagala nnyo mu nsonga nga zino ezikwata ku ggwanga lya Uganda ezikwata ku bannansi omuli obulamu bw'abantu okubeera nga bukwatibwa ne batulugunyizibwa mu ngeri ez'enjawulo ezitaasuubirwa kubeera nga bano ba Dr. Kanokiza Besigye Kifeefe bwe baagenda mu nsiko baalwana wabula nga bye baalwanirira byonna abasajja baabivaako dda kati ate ng'ebyabalwanya ate bye byolekedde okubeera nga biddamu. Njagala nnyo butereevu nnyo ebigambo by'omukyalo ono mu bigambo bye ng'omugoberedde era ng'omuwuliriza tukwatire wamu tutambule empola mu mboozi y'olunaku olwaleero owulirize ye kennyini kyayogedde ku gavumenti
ye kennyini kyayogedde ku Besigye, ye kennyini kyayogedde ku balamuzi, ye kennyini kyayogedde ku General Museveni ne gavumenti ye n'ab'ebitongole bikuuma ddembe. Mukutu gwa BBC. These developments, we are joined live from Geneva by Winnie Byanyima, the spouse of Kizza Besigye. And Winnie, thank you so much for your time, taking time to speak with us. First, I'd like to hear from you on this. Have you gotten a chance or access to Kizza Besigye since he was taken to custody? And what's been his reaction to this trial? Yes, since he was abducted from Kenya in November, I have been to see him in jail a few times, and he maintains his innocence. He's been framed, and it's not the first time that he's been framed. Since he first declared that he would stand against President Museveni, this is more than 20 years ago, President Museveni lashed out and accused him of treachery, just for declaring that he would contest against him. And consistently, he has tried to criminalize him, and each time the courts have exonerated him. But this time, he's dragged him before a military court that he has complete control of. President Museveni is his accuser. He's also his judge, to the extent that that military court serves him. He's the head of the army, and he runs the army very personally. So we do not expect justice in that. Okay, amungeri yemu nga tumaze okubeera nga tufuutuka eyo. Waliwo amawulire amalala genjaga tutegeere. Waliwo ensonga endala ennene zenjaga tutambulireko. Tusobola okubeera nga tuzikubamu ttooki. Kubanga ebigambo bingi oba ebintu bingi ebitambula munda mu ggwanga lya Uganda, oba oliawo by'obuusa amaaso, oba oliawo by'otasobola kubeera nga ossaako omulaka olw'ensonga ezimu oba ensonga endala. Wetwogerera nga Mwami Kyagulanyi munda mu ggwanga lya Amerika essaawa zino wenjogerera, wenkoledde emboozi eno, akatambi kano ono gy'akyali ku nsonga entongole ze yatutegeeza ffenna nti agenze kubeera ng'ate alwana ng'asinzirako n'eyo, era tumulabye ono ng'asinkana abantu ab'enjawulo naddala abakungu okusingira ddala mu gavumenti ey'omusajja amanyikiddwa nga Donald Trump, kakati nga bano basenators ab'enjawulo, era nabo tubalabye nga bawandiika emikuku gy'ebbaluwa n'okubeera nga abasajja bano basenators ab'enjawulo bagenda wala eri ku X ne babeera nga batandika okuteeka akazito ku gavumenti ya Mwami Museveni Beppo ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba nga bavumirira ebyo ebigenda maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Kyokka mu ngeri y'emu mu kibuga Kampala ampuliriza omulodi amayikiddwa nga Ssaalongo Inginiya Balimwezo Nsubuga, ono ampuliriza abasajja batandise dde okubeera nga bamusogga ku luwonzi. Wabula olunaku olwaleero ono avudde butereevu nnyo n'abeera nga atangaaza ebyo bigenda maaso mu KCCA, oba oliawo abasajja n'abo abakazi abali mu National Unity Platform oba bali kudda oluvuganya gavumenti, bano bagamba nti baali bakimanyi kaagenda mu ofiisi, kaakati emirimu gyonna gigenda kudda mu ngalo zaabwe, era nga bano bali beesunga nga bakimezeza okwenjala, nga bagamba ke gwake keetonnye kabe lubale kabe Katonda. Kaakati ababadde mu KCCA aba NRM obudde bubaddugalidde, yessawa bazingeko engugu badde okwabwobwe, kaakati olwo ate bannankyukakyuka babeere nga bayingira ofiisi zino okubeera nga bakakkalabya n'okuweereza bannansi. Wabula bano batandise dde okubeera nga beerya omuguju n'okubeera nga beesala akajegere. Mwami Inginiya Balimwezo Ssaalongo Nsubuga bwe yavaayo n'ategeeza abavubuka naga nti buli muvubuka yenna bw'oba oyagala okuwa omulimu oba okufuna omulimu oba oyagala kulikomendinge mu offices ez'enjawulo mu kitongole kya KCCA olina okubeera nga ojja ng'oli decent, ng'oyambadde bulungi ng'era omuntu aze mu ofiisi, ng'osenyezza amannyo, ng'enviiri oba oziina ku mutwe ng'ozikutte bulungi nnyo, ng'otaddemukko ku spray era nga ziwunya bulungi, ng'onaabye, ng'otukula bulungi nnyo, olwo ajja kusobola okubeera ng'akusabira omulimu. Naye abanajjanga nga bonna bambadde ng'abalalu, bambadde ebigoye bifededi, simanye ebigoye bidamage, simanye bijiini ebyebitulituli, ono yagamba siigenda kubeera nga nnyamba muntu n'omu aze mu ofiisi yange ng'afaanagana ng'omulalu. Oba oli wa NUP oba toli wa NUP, bw'oba onoonya omulimu jangu ng'oyambadde ng'omuntu anoonya omulimu era ng'oli simaati era ng'omukulu ono asobola okubeera ng'akutunda bulungi nnyo. Kaakati nno wano wavudde emberebezi era waliwo rumors ezitandise okubeera nga ziyitiŋŋana nga bagamba nti Mwami Balimwezo
oba ingini abalimu ezo oba Lord Mayor mbu bwe yatuuka mu office abantu bano bangi mbu yabeerabira era mbu n'olulimi lwakozesa lwatuuka okubeera nga lukyuka kaakati ono nabeera nga abakudalira n'okubeera nga abaduulira era nga bamulumiriza mbu kaakati ye yatandika dde okubeera nga akolagana n'aba NRM okugeza nga minisita wa Kampala kaakati nga bano bagamba mbu mwami ingini abalimu ezo Lord Mayor kati akolagana n'aba ministers mbu ate abalondebwa mwami Museveni okuddukanya ekibuga Kampala nga bano balumiriza nti oli wa NRM tasobola kubeera nga ayamba ingini abalimu ezo okubeera nga akwata abantu be okubatwala mu office okubatuusa mu nsi ensuubize wabula ingini abalimu ezo oba Lord Mayor avudde ku nsonga yemu n'akakasa ensi nagandike gwakekeeto nnye tasobola kwawukana ne minisita eyalondebwa mwami Museveni mu kukola emirimu egy'ekibuga Kampala bino abyogedde atya byewuunyisa katuve wa Hajati Nakalembe olire ensonga Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa waliwe nkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno ogera bulungi nnyo atali muntu gwe tugamba nti nno oba sali oba ali naye owa National Unity Platform ndi enkolaganayo ne ED owa gavumenti ng'etutiisaamu bulungi nnyo netugamba nti inginiya ate akolagana nabali ninakolagana nani kyekibuuzi singa obukulu mbulira gwe ninakolagana naye oli alina omulimu byenteesezza n'enfumba byenteesezza n'enfumba nti abannaye tugenda kukola enguudo nensalawo tugenda kukola oluguudo luli yagenda olutekesa mu nkola gweyagala ndeetaani mu buli ngeri tosobola kutuukiriza biruubirirabi ng'omugobye mu kkubo lyo atya ye muwi wange w'amagezi muteeka yasoma yalina okumpabula nti wano otomera kwanze nteekateekera ekibuga kati ongamba otya tujja kolagana iddi tibali mwezi namulabye ne iddi so what oyagamba eri nani mwezi olwatuuka mu office maama akolagana nabali ne iddi ne minisita wati oyagala kumpulira mazima okukute nze sikukuta naye ate waliwo aba opposition abakukuta ne bagenda ne bajjayo ne sente nga kyebakola tekiyamba waliyo abagendayo ne bajjayo ne sente naye nze sigendayo baŋambye nina minisita gwe nnokolagana naye nina ED minisita ye nanyini budgeti era genda buuza minisita namuyambanga nnyo mu palamenti nga nze ndifendinga budgeti kwa Kampala efunemu abaana basome kyolina omulambira mu Kampala yalese budgeti bagamba ajjeko gundi yalese budget budget ya minister asobola no giyisa nga tetutaddemu input kyokka naye temukyagiinako control bweba tewayambye kubanga lyetteeka libakola bani abaalikola babaka mu kiseera kino mwami Erias Lukwago yaliko ne bawa minisita obuyinza otegera bulungi nnyo kati yateekateeka budget fetuteekateeka ne tumwa ne budget ye yagitwala mu palamenti okugirifendinga temubaayo woba yagadde kati omubaka palamenti abaayo nga nze nalingayo ngamba kati nga gwe kati gukomaawo mpozi wemba nsobodde nengenda mu galale nga difendinga nze ndi wano katonda tuyambe batuwe sente balime zitema ye yagenda mu kakiiko girifendinga minisita akati ngamba tujja kolagana naye okulaakulanya ekibuga ate politics president wange tangambangako ne gundi titokwatagana na minisita ne mukwatagane mu principle
za buweereza sigenda genda mu wakawe ne wakwada atuwabaira wame abantu babira n'emikwano true abulera go abantu atoba ono omukyala Isaac Musumba yali minister wa NRM mukyala we nga wa FDC yes member of parliament balina enkwatagana yes otegera bulungi nnyo nalinako kansala gwe nali njogerako n'ebambi nja nemwogera kakati nno ensonga za Lord Mayor Salongo Engineer bali bweza mu bigambo bye akunyonyode buterevu nnyo era ensonga ozewuliriddeko lwaki mu mbeera yonna ayina okubeera nga oba oyagala oba toyagala ayina okolagana ne minisita wa Kampala kosa executive director w'ekibuga Kampala wadde nga bano siba nkyukakyuka wadde nga bano ba NRM wadde nga bano si ffe twabalonda wabula nga bano balondebwa gavumenti oba balondebwa mu Museveni ye kenyini n'abasamu office okubeera nga baddukanya emirimu egyo era ono alumiriza nti ebintu bingi nnyo ebigenda maaso mu kibuga Kampala nga yabisanga biri ku mmeeza era nga mu kuteekebwa ku mmeeza bino byetabwamu ne parliament ono ng'alumiriza nti ne parliament eyo yalimu n'abantu abali kudda oluvuganya gavumenti wabula ne bayisa amateeka gano nga ganyigiriza ye okubeera nga ate minisita gamuwa okukola ebigenda maaso n'okuteeka mu nkola ebigenda maaso ebyo oba olyawo b'ekibuga Kampala kati ng'ono agamba mumunanga mumulanga bwemage mulekere mulinga kiso kya mbuzi mulekerera omusi bwe mutyo ne mutunulira obukodyo bw'omuntu ono ali mu kubaaga kakati ono ng'alumiriza nti ebikolebwa byonna okwatagana ne minisita okwatagana executive director byonna byakolebwako parliament nga n'abamu ku baali mu parliament mwalimu Basemujju Nganda mwalimu abasajja nga Lord Mayor Alhaji Elias Lukwago abasajja nga Muhammad Nsereko be bamu ku abo n'abalala bangi abaayise etteeka lino anti minisita wa Kampala yajjanga okwasaganya ensonga z'ekibuga kakati nno mumunenye kitono kubanga naye yasanga webiri era temwira kubeera nga musalira omusango wabula mu mbeera y'emu ampuliriza nga bwe twabitegedde nti obukiiko bwa LC bwamaze dde okubeera nga bulondebwa wabula okusinziira ku bitundu nga 7 ku buli 100 okwetolola eggwanga erya Uganda amawulire agabadde gavayo nga gakakasa nti abantu be basiima bo nga bo be beeyagalira si be baalangirirwa era twalaba ku magye twalaba emmundu twalaba bapoliisi nga bakubagana butereevu nnyo n'abantu aba bulijjo mu kalulu kano ak'ebyalo wabula okusinziira ku mawulire agaliwo essaawa zino waliwo ebyalo ebikwata kumpi nga mu 10 ng'akalulu kaabyo kano ko kafuuse vaawo mpitewo era ng'abasajja kabalakidde dda nga bwenjogera olunaku olwaliro kano kagenda kubeera nga kaddibwamu era ng'obuwanguzi bw'abantu bangi obadde bwanyakulwa nga bwabbibwa oba oliawo olunaku olwaliro akalulu kano nga kaddiddwamu tugenda kubeera nga tulaba abo abalangirirwa nga batuufu ensi beeyagala abantu be beewalondedde okubeera nga be balangirirwa so si okubeera nga bo bano abasajja bamukwata mundu basindikibwa busindikibwa ne babagamba mugende mulangirire omuntu bwati ne bwati wadde awangudde oba tawangudde kino kifuba ddembe kati olunaku olwalero nkutegeezezza nti akalulu kano katandise dde okubeera nga kaddibwamu mu bitundu ebimu ebyenjawulo wabula kyesimanyi kyesikakasa oba ebitundu bino byonna ebizzeemu okubeera nga bironda bassentebe bano bigenda kubeera successful olunaku olwaliro biggweyo obeera wagenda kubeerawo vaawo mpitewo eŋŋoomi eddemu enyooke tulabe ku masasi abantu abamu ate bagaana okubeera nga balangirirwa ng'era bwe gwali ku mulundi ogwasooka wabula nga bino byonna bitambula bwe biti byongera okukkatiza ensonga gye twatandise nayo nti okulinnyirira eddembe ly'abantu munda mu ggwanga lya Uganda okubajjako eddembe lyabwe ery'enjawulo nga muno mulimu n'okulonda bassentebe ab'ebyalo kaakati ne gavumenti yalaba nga guno gufuuse mugano nga gwansa oluvannyuma lwe yamala okubeera ng'era Mwami Kyagulanyi nti gurawundi yamala dde okubeera nga agimaamira kaakati no bwe yamaamira gurawundi abasajja basala okukozesa maanyi okutandikira eri ku babaka ba parliament nga bwe mwalaba bangi bagambibwa okuba nti bawangula naye ng'omusajja baagaana okubeera nga babalangirira ne balangiriramu abo abataawangula abantu be bataalonda ku mudumu gw'emmundu era nga abamu ku abo abaali basuubira okubeera nga balangirirwa nga bawangudde bakwatibwa nga Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ne batwalibwa mu makomera nga nagudo gwaka bakyapookezeyo kati ensonga eno ampuliriza tugitunulidde lutakuluta njagala owulira ebigambo bino buli lukya Vulugu yeeyulikira mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo okwali okuluukirirwa sabbiiti eno ayongera okuvaayo nga bangi ku bantu abalangirirwa ku buwanguzi ate si be abatuuze be baalonda
ku kyalo Lugongwe mu ggombolola y'Ekijuna mu disitulikiti y'e Kasanda yabaayo ebyokulonda ssentebe gwe baagala baabifuwa mu ng'ombe oluvannyuma lw'okubaggalira wabweru w'ekifo ewali walonderwa. Okusinziira ku bifaananyi bye tufunyeeko byoleka nga abatuuze bangi bakonkomalidde wabweru w'ekifo we balina okulondera. Munda mu kifo okulonda we kwali ab'ebyokwerinda be balabwako n'abantu abatonotono. Okusinziira ku Kaboyo Francisco omu ku babadde mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo kya ssentebe w'ekyalo kino, fulugumungi eyeetobeka mu kulonda kuno nga bangi ku batuuze b'ekitundu kino bammibwa omukisa okulonda omukulembeze waabwe. Ne batufulumya mu geeti akaruka we twali tulondera ne basiteeka mu baara mu gadeni ne bagala emiryango gyonna ne bagala geeti yonna ffe ne batufulumya ku mpaka. Kaboyo alumiriza omu kwe baali bavuganya naye Kasagga Jamiru okwekubaana n'eye baayita abagagga b'ekitundu kino ne batabulatabula enkalala z'abalonzi olubangi ku batuuze ne basuulibwa ebbali. Naye ne wajjawo abamu abagagga abeeyita abagagga ne bayingira mu kalulu kaffe ne bagula regisita endala ne bagiwa registura ne tubibwa akalulu kaffe kati tunyoonya obwenkanya nti bano baatuuka n'okukyusa ekifo okulonda we kwalina okubeera olwo ne bakutwala mu kifo ekyekusifu okwali wankaaki nga be basalawo ani alina okulonda. Ekifo kye baatuleeseemu sitiiru tebaakitutegeezaako wadde omulonzi yenna. Ekifo kyennyini twagenza okutuuka ng'olwedde twakyankalanye edda mu mitima gyaffe ng'ekifo tekimanyiddwa, baakitegeezezza abantu ssaawa 5 ez'ekiro. Twesanga ng'omuwala yali awandiika mu regisita baamukwekera ku lunaku olwo. Mu kumukweka n'abuzaawo akatabo akamu akasemba kwa twasobola n'akatabo kali ka abantu 500. Katamba Godfrey Sabika ng'olwo naye abadde avuganya ku kifo kyekimu ekya ssentebe w'ekyalo kino agamba nti n'enkalala z'abalonzi ezaakozesebwa mu kulonda kuno tezaali za kitundu kyabwe. Ne tugamba tetugenda kukuba kalulu kano nga regisita si ze zino. Regisita ezo osi w'ekitundu yabadde ayinako kopi nti mu mbeera y'okuwandiisa olunaku olusembayo baali babbye regisita ezo ne tukwata abalonzi baali 120 nga babongeddemu. Mbwadumira poliisi mu disitulikiti y'e Kasanda yatuuka okubategeeza nga bwe baali basazizaamu okulonda basooke batereeza ebyo ebyali birumira oluvannyuma olw'okwemulugunya okungi, kyokka ate ab'ebyokulonda ne balagira abaali bamaze okuyingira munda okusimba ennyiriri okulonda ne kugenda mu maaso. Tugenda olaba baggaddewo geeti nga tutandika okupaapaala naffe tulabe kiki ekiri munda okugira kuti nti akulira ebyokulondesa ye agambye mbu basimbe layini. Wano bangi ku balonzi balabwako nga bayaayaana okuyingira munda okusobola okulonda kyokka ne baggalirwa wabweru. Bano bwe batyo balaajanidde akakiiko k'ebyokulonda okuddamu okutegeka okulonda mu kyalo kyabwe abatuuze beesalirewo ku mukulembeze omutuufu gwe baagala. Tugende n'obujulizi bwonna bwe tulina nga bwe twabiwandiise mu mpandiika ali nga tusaba era betugenda ogera nabyo mpaka ewa chairman mwanyi byabakama era batusuubizza bagenda kukola ku nsonga zaffe. Kaweefube waffe obw'okwogerako ne Kasagga Jamiru gwe balumiriza okuvuluga okulonda kuno n'awamba obuyinza agudde butaka oluvannyuma lw'okukuba ku masimu gagamanyiddwa nga tezikwatibwa. Paul Bakabulindi. Basebo ne bannyabo mu ggwanga lya Uganda mulimu omuntu atta abantu. Wampeerereza message nti agenda kunzita nga mu kaseera katannaweza n'ennaku 3 yakatta abantu abawera 15 ng'abantu abo mirambo era ku simu kwampeerereza message gye mbadde simanyi nti n'omuntu asobola okugifuna. Zezimu ku simu ez'ekyamaze enkozesa okunoonyereza mbadde nnoonyereza ng'era ngifunirako obubaka ku kita abantu ekiri saawa eno mu ggwanga lya Uganda. Kaakati omuntu bw'aba akutiisatiisa osobola okumanya nti information yagijjeewa. Omu ku muntu ababadde bampeereza message kirabika yamusse. Kakati ku simu y'omuntu oyo ate kwe mbadde nfunira obubaka oli kwasinzidde n'atypingako message ezintiisatiisa nti ngenda kufa. Abadde ayogera ne munnamawulire ali mu Uganda kyekindeese omusokasoka n'omunyiiza n'anvuma ebivumo bingi. Weewaawo kyentegeddeko kakati eno alipoota kambabuulire ne bwe kiba kyetaagisa omuntu oyo yabadde ampeereza obubaka ngenda kutandikirawo munoonya gwe yampeereza gwe sinamanya mukazi oba musajja kuba yatypinze text esimu kwampeerereza ebadde yakyama
nga ngikozesa kunoonyereza nga waliwo omuntu ampeerezaako ebifaananyi byagenda akuba ewantu bw'enjawulo kati ate ku ssimu eyo yennyini ey'omuntu oyo abadde ampeereza obubaka wansi kwe kubaddeko texts ezigamba nti ngenda kutta. Lwaki abadde agenda lwaki aŋŋamba nti agenda kunzita? Basebo ne banyabo mutuule muwulirize. Okusinziira ku kunoonyereza kwe nabadde nnoonyereza ebifaananyi n'abantu bano abanyigirizibwa babadde bansabye nti mu Uganda kibalemeredde nga munnamawulire gwe beesiga bo bamanyi nti mbayambe ebifaananyi ebyo mbibatuusize mu United Nations oba mu United Nations Human Rights Commission oba ekitongole kyonna ekiri international ekikwatagana ku banoonyi b'obubudamu babeere nga babakolera ku nsonga babataase ku basajja ababatta. Kakati ne mugamba sijja kutwalayo bintu nga tekuliiko bujulizi bw'oba osobola ŋŋendera gye battira abantu bano onkubira ebifaananyi onkuŋŋaanyirize ne byonna ebyetaagisa. Nyina bingenda okulaga wano sigenda bikulaga byonna naye bigenda kubeera bikulu olw'ensonga nti ebintu bino bye nnina wano bigenda kubeera bikulu. Basebo ne bannyabo nyina lipoota namutaayiika ekwatagana ku basajja abali mu Uganda kati bali mu kuyigga. Olunaku lumu ekitono balabika batta abantu 5 olunaku lumu naye kyekibassa kati kya lipoota kino kyolaba kankikuteerewaawo. Nyina reference, nyina ennamba z'amasimu, nabadde nkuba amasimu ag'enjawulo, nabadde nyina file numbers, byolaba mu bbulu kambidduse saagala obikoppe, ebyo byonna byolaba. Kuliko ennamba z'abantu, kuliko amannya, kuliko file numbers, kuliko ebifaananyi, kati ekyo kyenkulaga lipoota zino zonna. Nyina ebifaananyi ng'abasajja abali mu gavumenti batta abantu babakuba buli lunaku ku mitwe. Ekitone nnyo batta 5 buli lunaku. Ne kansooke nkulage bwino gwe nnyina osooke ogiraawo kampiseeyiseemu mu bifaananyi by'ebifaananyi byo biyinza okubeera ebikulu byo nnyinza obutabiddusa nnyo. Biri byonna byenkulaze nnyina za lipooti biibyo kankulage ebimu birimu amapoliisi ndoza mugalaba ebirala biibino bingi nnyo kati bino byesitaza ebyolaba mbikkako byesitaza biibino ebintu bye bakozesa okutunga abantu babatta nga boolaba akatambi kano banaye siyinza kabazannyira siyinza kazannya akatambi akali awo giijo mirambo abo babatta buli gwolabako labambi bwe batta ono tunuulira ekintu kye bamufumita mu mutwe tunuulira alipoota z'abantu abafu tunuulira ono uno bamukuba ekintu ku mutwe tunuulira ekyo kyonna gyolaba mirambo buli kimu kyolaba ekyo mirambo buli kimu kyolaba awo mirambo bifaananyi nabisigadde bannange kambabuulire kiri mu ggwanga lya Uganda kakati tuulokkalire. Basebo ne bannyabo abampereza lipooti y'okwagala okunzita banvunaana ki? Kambavugire gye byatandikira naye nze ebyo ebyokwagala okunzita si lwe lusoose. Threats zino kansoke kino nkibabuulireko. Kasita oyingira omulimo gw'amawulire naddala ng'okola investigative journalism okwetooloola ensi okimanya bulungi nti omusaala gw'ogenda okufuna mu kulwanirira abantu ligenda kuba ssasi. Nagenda okuyingira omulimu guno nga nkimanyi nti entuuko yange oba obwana bwange ani alisigala abulabirira naye entuuko y'abannamawulire abakola investigations ku bintu ebiruma abantu ensasula abantu gye babasasulamu they are the unsung heroes. Babasasula masasi, babasasula kubatta si mu Uganda yokka. Genda olabe statistics eziri mu Southern America, genda olabe statistics owulira bakasogi baani, buli investigative journalist fetiye efaanagana. Kati gwe wompereza message nti ogenda kunzita n'olowooza nti kanka kaatidde ate oba ontanudde butanuzo. Kunzita bakisobola naye mujja gezaako, mujja kutwalamu ekiseera. Kati sooka ompulirize kambabuulireko basebo ne bannyabo bye ngenda okubagamba. Mu bingi ennyo nga bwe ngenda okukolera lipoota bino ebintu ebize mu Uganda bannansi bwe mutasukiramu abantu bagenda kufa. Eggwanga lya Uganda lirina balifiji. Kakati mumanye ekigenda mu maaso. Mumanye abasajja ba gavumenti nti buli kimu essente zonna ezalina okulabirira balifiji bazibba. Basebo ne bannyabo alipoota eyagala okunzisa ekwatagana ku basajja abali mu office of the Prime Minister. Abo bebefuula mbu bagenda ne babanoonyerezaako ayigigge n'abakwata ku misango egy'enjawulo omwali okubba ssente z'abalifiji. Abo boolabye abakazi babareepinga oba mbikugire kimu ku kimu
kakati ekyagala okunzisa abantu bano bwe bafunye bwe babuliddwa gye bagenda ne balipootinga ne basalawo ne bansaba nti nkompiringa ripooti njiweereza ekitongole kya United Nations oba abalala gye basobola okufuna obuyambi kubanga gye bagenze ne baloopa yonna tewali abayambi. Batuukirira minister akola ku nsonga z'abalifiji ne batuuka mu office of the prime minister ne bagenda ku CID ne baloopa ku mapoliisi gonna kati okuva bonna abeetaba mu kuloopa saawa eno gy'emirambo gy'olaba. Bassebo ne bannyabo ne wenkeeredde mu kiro ky'olunaku olwaleero abantu b'e Bakuli nsaba mukiweeko obujulizi mu kitundu ekirimu baalifiji olwaleero basuze bakuba enduulu ng'abamagye babalumbye kubakuba masasi kubatta basooka kubakuba bukumbi ku mutwe ne babatta abo bonna abalina obujulizi ku bizze bikolebwa naye nga biki ebibassa era biki ebizze bikolebwa kankutwale bassebo ne bannyabo ebintu bino okubitegeera ogenda bitegeera mpola mpola. Alipoota yange ye eriwa alipoota yiino nyina ebintu bingi nnyo byennyenda okubagamba naye bwe sibyoganizinga njagala mbyoganizinge mu ngeri eri organized y'amawulire ne munnansi atasobodde kubitegeera osobole okubitegeera. Njagala okubategeeza bannansi b'eggwanga lya Uganda nti abantu abali mu Uganda tebayamba ne boogenda n'omukaabirira n'ogenda n'okuba amavi ku ofiisi ye ne bwakulaba ng'olina ekiwundu gwe takufaako. Nyina ekifaananyi wano ndowooza kyo kansooke nkibalage nga sinaba nagenda wala. Mulaba abakyala abo kambalage ebifaananyi ebyo mulaba abakyala abatudde awo nyina n'ekifaananyi ekirala awo be mulaba awo mulaba ne munnamawulire oyo gwe bali mu kulaga ebintu bino eya lipoota abantu bano nga beekubira enduulu abo be mulaba abamu kati baabase bayiga omwomu ne bamutta lwaki bagenda mu mawulire abala bayiga omwomu ne bamutta lwaki bagenda ne balopa mu office ya prime minister bayiga omwomu kati buli kiro buli lunaku olukkeera ku makya mu buli kiro ekiro abakulu babakola operation kutta abantu awo we mulaba bayimiridde ku office za New Vision ne munnamawulire oyo gwe mulaba mumumanyi bulungi abasobola okumumanya abakazi abo bonna be mulaba omusajja omu ali mu office ya prime minister yabeebakako n'abasiiga akawuka ka siriimu abakazi 20 abavuddeyo nga bavudde mu nkambi z'abanoonyi b'obubuddamu basazeewo bagende balope omusajja ono bonna bagenze okwekebera be mulaba ku madaala ga New Vision ago abatudde awo bonna be mulaba batudde awo bajja nga bo keesi yaabwe eryegi omusajja omu yabakabasanya nga extortinze abasuubiza simanyo bakolera ku mpapulo ogende Canada ogenda mu America ogenda luddawa abalifiji gye basobola n'abatunze ebyabwe abajjako wakati w'15,000 ku mutwalo gwa $, takoma bukomi ku ekyo bw'aba n'abaana abakolera ku nsonga abakubira ne bava mu kampu yonna gye bavuddemu n'abasisinkanira ku loogi n'abeebakako n'abasiiga akawuka ka siriimu okusinziira ku mawulire gennyina. Era ebyankubiza essimu nti gwe musajja gugera kunzita nze ebyo sibitya ne bw'onaabyogera mumpulirize bonna abakazi abo bagenze okugenda okwekebeza omusaayi bonna nga balumiriza omusajja ogwo bonna yabasiiga akawuka ka siriimu ku 10 abeekebedde abeewaddeyo nti ffe katugende twekebere basanzeeko ogwo atanakwatibwa kawuka ka siriimu ne bagenda bamu exposinge mumanye ekyabaddewo olwagenda bamu exposinge aba New Vision ne bakubira omusajja ayogerwako n'aleeta $2 million